oyo golaba mbifaananyi aliyo olubuto musajja ndowooza kankikuddiremu oyinza obeera nga tokiwulidde bulungi oyo golaba mbifaananyi aliyo olubuto musajja amanya eddoboozi bamutemisa SMX representing straight out SMX media wane tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa tukola story ezisukka mu 5 6 buli lunaku olw'ensonga bu story bwaffe bubeera bumpimpi naye ng'ekisinga okubeera ekikulu lwaki ngenda kusaba subscribing ano ku SMX media nti stories zaffe tuziconvertinga nezibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi bambi kankusaba subscribing wano ku SMX media tujja kubeera mu missinga mostly entertainment stories wano mu ggwanga erya Uganda n'ebweru tuddeyo ku mulamwa gwaffe ogwaleero ebyefaananyi byali mu kulaba bya muyimbi rapper bamuyita LIL neera nga nali nkozeeko story gwe nawe najjukira story gye nakola ku ngatto simanyi engatto eza sitaani baddira factory neera eyo factory omusango kyaliyo paka kati mu kooti oba bujjukira story ye engatto eza sitaani baddira engatto nga wansi ku ssole bataddemu omusaayi gw'abantu ogwa ddala neera zino zaali satanic shoes neera nga zafuluma peya zaali around 100 something zaali 99 zaali si nnyingi nnyo peya ezaagira naye ng'okugigulako obuguzi engatto ya miliyoni 3 bwe balaba omuntu ow'amasitaani ayinza obeera nga promotinga bulungi nnyo engatto zino eno oyo rapa gwe mu kwogerako olunaku olwaleero LIL gwe baafuna naye yasinga okubeera nga promotinga engatto ezo ez'amasitaani n'aziyimbirako n'oluyimba ng'azambadde olunaku lwagenza okukya olwaleero ku makya yabipostinze olunaku lwaggulu nga ali lubuto agamba agenda kubeera ng'azaala omwana we nga Sebutemba 17 Sebutemba omwezi guno eno gwennyini gwe tulimu oyo gwe ndi mu kwogerako musajja oyo gwe ndi mu kwogerako muyimbi oyo gwe ndi mu kwogerako rapa tumumanyi bulungi nnyo naye olw'ensonga muni abo bakutuma omuntu akkiriza masitaani oba takkiriza mu Katonda weoyogera ku LIL tekyandibadde kibi nnyo kusinzira ku ye naye engeri gye yeetwalamu yali akolezeeko vidiyo nga avvoola Katonda okitegeera waliwo vidiyo gye yakola nga avvoola Katonda naye mu time eyo gye yapromotingiramu engatto ezo ez'amasitaani eyo vidiyo we yapromotingibwa ennyo n'avvoola Katonda nga ye yeetadde mu kifaananyi kya Katonda ng'alingangako okuva eri mu ggulu nga yina kwegamba buli kimu ekigezaako okuvvoola Katonda yakikola mu eyo vidiyo amanyi okukola vidiyo ng'anywegera basajja banne oluusi ng'ali bwerere ne basajja banne ekyo si kipya gy'ali olw'ensonga ye akkiriza mu bintu by'amasitaani posta n'ebifaananyi bye ebisinga oluusi yeeteekako amayembe n'ebintu ebiraga engeri ya Lucifer oba babakkiriza mu 666 n'ebifaanana ng'ebyo naye ekyolwaleero ekyokubeera nti ali lubuto omusajja kyazze kitya ono ensonga mbu agenda beera nga releasinga alubamu ye nga 17 yakoze alubamu empya naye nga agenda beera nga agireleasinga nga 17 Sebutemba omwezi guno eno gwennyini gwe twakabeera nga tutandikako so mbu yafunyemu ekirowoozo n'agamba mbu alubamu eno emizitoweredde ebbanga egamba alinga ng'omwana gwagenda okubeera nga azaala so yafunyemu ekirowoozo ekiringa ekyo n'ayita stylist we n'abeera nga kati ate aneera alinga nga avvoola ekitiibwa kya Katonda olw'ensonga Katonda yatukola nga abasajja tetuzaala simanyi omusajja yali azadde n'afuna olubuto n'azaala twali sikirabangako butyanga mbeerawo naye olw'ensonga mbona alimu amasitaani n'akkiriza mu sitaani n'ebintu bye byakuvvoola Katonda oba okubeera ng'awabya omugigi omupya oguneno gwe tulimu .com era okubeera ng'aguwabya agujje mu kkuba ettuufu erya Katonda aguwabye ng'agutwala mu bintu by'Illuminati eby'okusinza sitaani yasazeewo akole baby bump mbu yaleese stylist nga bwe tulaba mu bifirimu ne bamukolako ka make up bulungi ne bamuteekako n'ekyo ekintu kwegamba n'alabikira ddala ng'omuntu ng'ali olubuto neera n'akola ne baby bump bagiyita baby bump ey'omukyalo okola photoshoot ngali lubuto neera gye agenda okubeera official cover ya album ye gyagamba mbu gyagenda okubeera nga releasinga nga 17 December 17 September omwezi guno gwe tulimu so byonna byakoze bintu bya kuleeta inline oba okubeera nga avvoola Katonda olw'ensonga ye muntu akkiriza masitaani fano kwa SMX media watu tukikola obeera agadde story yange enkoze kankusaba mbe subscribing ano kwa SMX media kubanga tubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa story wejjira ffe tugikolera naye ng'esinga okubeera ekikulu stories zaffe tuziconvertinga data waleme kubeera nga agenda mungi bambi kankusaba subscribing ano kwa SMX media tojja kubeera ng'ova ku mugendo gw'aba SMX Kings and Queens ng'abo be ba subscribers ba SMX media. SMX, I sign out.